ddala Ssemujunga Ndoberekoko nja kusembya omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Center mukama wange wonna wooli nkusaba okyameko wano tubeeko bye twogera abasigadde as a must videos no mwino ziraba gamba nga yoseeri manye kwoli mukazi wo family yo semwai esobonna kwe bale kuno njagala tutandike video eno mu buwombeefu tujulire bulungi nnyo buli omu agiggwe ennyalwe. Ennaku z'omwezi zo ziri 8 ezakonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2024 tutandise nno ogutambulako. Njalo twala mukisa guno okusaasira mwenna abaviiriddwako abantu baabwe kitalo nnyo ddala. Nja kusaasirako omukwano gwange mwanyinaze mu kya Rachel mu USA kitalo nnyo ekyokuviirwako omwami wo mukama akugumye kubanga ffenna lyekkubo ate lyekkubo ffenna enjawulo yabudde. So mu kya Rachel oli mu America yaviiriddwako mwannange kitalo nnyo ddala n'abantu abalala baviiriddwako abantu baabwe mukama bagumye. Era njalo twala mukisa guno okobaza mwenna bannayuganda okwetola ensi yonna abaagala enkyukakyuka bakyagiremeddeko mwe bali nnyo balire ddala okuba nti mukola omulimu ogwo. Ngenda kobaza aba foot soldiers mwenna abali ku ground mwe bali kukola mulimu gwa kutambuza strong temuggwa mu maanyi temutiisibwa enywera yerima. Njalo kobaza aba comrade mwenna abali ku Twitter abali ku TikTok abali ku Facebook. Muganda nge Jimmy Spire Sentongo I salute you. Mwenna abasobola okutwalira ka message kano mukampire muganda nge bayita Jimmy Spire Sentongo oyo mwami aina exhibition wepo ne muganda wange lukira bayishaiza kakwenza wonna woli mwe bale mulimu ogwo ekituyita teamwork kubanga ensi tujagala. Ensi ze tulimu abantu boogera amazima tebakyaso abantu boogera amazima kubanga ensi etambulira ku mazima lebe tuba tulina abayayi tetusobola kutambula. So muganda wange Jimmy Spire Sentongo I salute you. Kakwenza lukira bashaiza wonna woli muganda go mulimu gobale ku Twitter mwenna abagenda ku Twitter ne musindika information mu exposing abayayi bano mubali nnyo balira ddala. Njira kobaza abaganda bali ku Facebook wonna we muli nga mukola video mu commentinga mu sharinga mukola kyamaanyi nnyo mubali nnyo balira ddala. Baganda bange mwenna bali ku TikTok abobuwala n'abobulenzi abakola video mbagala nnyo mu inspiring n'abalaba gye boogere. First and foremost sinagenda mu kaloozo sinagenda mu kikulalugi Ssemateeka w'eggwanga Uganda akulagira nti munda Uganda oyina obuvunaanyizibwa ebitundu 10 ku 10 ku nsonga zonna ezikwatagana ku ggwanga eryo kubanga eggwanga liryo ate ow'omusolo kati buli nsonga yonna egenda mu ggwanga gy'olaba nga tekusanyusizza ku bukulembeze obuliwo n'abakulembeze abaliwo oyina obuyinza okubyogerako. Olitakubira essimu kugaana kwogera ku nsonga yonna oyina obuyinza ng'osinzira mu ssemateeka ate balekerawo batiisatiisa nti eno ensonga togyogerako kubanga kiri mu ssemateeka wa Uganda nti obuyinza buli mu bantu era abantu beesalirawo bane bagenda bakulembera. So olitakubira essimu kutiisatiisa ku nsonga eyo. Alright, katugende mu kalowoozo ka leero tugende mu kigulalugi tusimbule video munatuulira. Akalowoozo ka leero njala kaweereza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center era nga kagenda kuva mu lugero oba olufumu olugamba nti konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. President wonna wooli kana akalowoozo kako kavudde mu lugero lugamba oba lwetugamba nti konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Lwaki konoweeka tokalinda kusaaba ttaka? Ebiseera bisinga ffenna tuli bazadde oba tusobola okuba nga tuyambako omuntu mu ngeri yonna ey'okuyamba omuntu, naye bw'oba ogenda kuweeka omwana wo oba omuntu yenna okumusomesa ng'oyambadde bulungi ate tewandiyetaaze kuweeka muntu nga engatto ze nkyafu oba mukyafu yenna naawe kennyini agenda kuddugaza. Ate nga ng'oyambadde bulungi akagatto kuwakakubye eddagala engoye zo wazigolodde njeru temulimu wadde ebbala tosobola kuweeka muntu nga engatto ze nkyafu engoye enkyafu ye kennyini mukyafu ajja kuba akuddugazizza. Wonootuukira gy'olaga ku mikolo ojja kuba tolina njawulo naye we wava akaloozo kaalyo. So omukulembeze wange wonna woli mukulu Robert Kyagulanyi Center akaloozo kano kakuweereza nti konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Bangi baakunyooma ng'ojja era ne bakwogerako ebigambo bingi nga bw'otasaanidde bw'otalina
botalina kye tuyita experience oba bumanyirivu mu byobufuzi naye Katonda nga bwakola ebintu bye ogenda abantu bano obalabisiza ddala nti buli muntu mu Uganda asobola lwakuba nti ekiseera eky'okuyitibwa n'okukola by'olina okukola kiba tekinnatuuka naye ekiseera kyo kyatuuka dda kyali kyatuuka dda naye nga Katonda tannakugamba nti kati yingira w'olina okubeera obeerewo. Abasinga obungi tebaagoberera nnyo nnyimba zo ze wayimba n'ezaali ziraga ekifaananyi ekituufu kiwali otegeeza eggwanga. Kale Mukama wange ngenda kugamba ekigambo kino kimu nti enywera yerima ate tewali muyembe gubakubako nkonyogo nga tekuli miyembe bakubira ddala omuti oguliko emiyembe era bw'osanga omuntu ng'akuba omuti nga teguliiko miyembe oba ovakkedo oba paapaali manya nti aliko akatuli oba aliko obutuli bw'akajansi oba buno buloka bw'akajansi asana kutola butabika kebera. Yensonga lwaki nti enywera yerima. Muganda wange ngenda kukusa mu kalowoozo ka leero konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ofunye omukisa otambudde mu bazungu buli office ogiyingiddemu mu bazungu bakozesa ekintu kimu bakozesa ebintu bibiri bakiyita integrity ne principles. Ng'erinnya lye tukuyita principle ne katuwani kikyukamu abazungu bakozesa ebintu ebyo bakiyita principle ne integrity. Kati principle bye bikolwa bye weetwaliramu ne byoyagala bibeere nga bw'obyagala ng'omuntu akutegedde nti gundi takyamwako singa mba nzize bwe nti. Mukama ngenda kukusaba nti bwe kuba nga tuyibidde ku mazima nga bw'ogagamba era bw'ogolesezza njagala kibeere ku record Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine abantu gwe bataategera wa gye yava yasobola okulaga ensi obulyake obunnanfuusi obuyaayi obujjuddemu bannabyabufuzi ebbanga lyonna. Taata ngenda kusaba mukono weeka tokalinda kusaaba ttaka buli gw'owulira ng'alimu amakoona era nga mukyafu tomukkiriza kukoliraana with immediate effect mugoberewo kibeere ku record tokolagana balyake tokolagana babbi ate era omubbi waba bamaze okubba ne bwe yeetonda aba asigazizza eddibu nti mubbi obwayise bwayise omuntu yenna kasitaba ng'aliko nti mubbi mufere muyaaye agende tadda tetwetaaga explanation apology no kubanga aba amaze okwonoona. Ngenda kukusaba ne bw'onoosigaza bammemba ba paliamenti basatu nga beemeredde ku mazima abasigadde baleke bagende. President nkusaba ku babaka 5 mu 6 boolina 5 mu 8 newe kusigalako basatu nga beemeredde ku principles zo oba integrity ne rules and regulations oza national platform basigaze ensere kujajinga nti wasigaza abantu bamazima nga nawe midde ku mazima dani okwenyigira mu mazina g'enkima ng'ate toyina mukira bajja kuddugaza kubanga yenkola ebaddewo. Mukama wange nkusanga bw'otandise ekintu kino tottira ku muntu yenna liiso kabeere muganda wo kabeere mukwano gwo kabeeraani omuntu yenna kasita enyigira mu bulyake kiba kitegeeza abaddugaza erinnya lyo abaddugaza ekibiina ng'ate yenkola ebadde mu ggwanga. Konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ke kabadde akalowoozo kaalo tugenze ku kiggula luggi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 ezakkonka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2029. Mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo mwenna balangira n'abambeje basava ne bannaava na buli muntu yenna sekinomu gy'osinzira okula akatambi kano era mbatumiddeko mwenna abaagala ekiggula luggi okwetoola ensi yonna kansitulenti muli bulungi ekiggula luggi kyaleero nno kale munaatule gye tunakomekeza n'akatambi ka leero. Mu kiggula luggi kya leero ngenda basomesa oba bategeeza nti kigenda kuva mu kigambo kye bayita ekitiibwa oba ow'ekitiibwa. Ekigambo kye bayita ekitiibwa oba ow'ekitiibwa bwe wagenda okuva ekiggula luggi kya leero. Tugenda kitandika tutya?
Nazzi kuno nga oba kuyita ow'ekitiibwa kiba kikusaanidde okusinziira ku bikolwa byo mu bantu, okusinziira ku butya bw'oyisa mu bantu, okusinziira abantu bakwesiga na butya gwe kennyini abantu bakulabamu. Kyekikuyisa ow'ekitiibwa ate era kyekikuweesa ekitiibwa. Ekitiibwa y'embeera abantu gye bakwanirizaamu, gye bakwesigamu, gye bakulagamu abantu na ngeri ki gy'oyinza okubazzaamu amaanyi okusinziira ku bikolwa byo. Ekyo bayita ekitiibwa. Ow'ekitiibwa ye muntu oyo abeera okulwa abantu ng'ayimiridde ku mazima n'obwenkanya ng'abantu abamukkiririza mu buli kimu ky'akola nga tebamulinaako bbala oba vvuunya lyonna. Naye kasita kakutanda n'obeerako evvuunya, kitegeeza tokyali wa kitiibwa ate era tokyali wa kitiibwa mu kiggulalo gikyaleero. Omuntu yenna akugamba nti wa kitiibwa naye ng'alimu amavuunya oba olimbye okwe kunyigira mu nzikiza kubanga tolina kyojja kulaba era teri agenda kukulaba, oba kwe kujjamu engoye n'okulamira mu zibe tajja kukulaba kubanga amaaso mazibu. Kati tugenda kusimbula n'ekiggulalo gikyale mukiwulirize bulungi nnyo. Mwenna abantu bali mu diaspora, simanyi nsi kiwooli, nammwe abali e Uganda abaakuzibwa ne mutuuzibwa nga mukimanyi nti n'amateeka 10 Katonda ge yateeka ge yawa jjajjaffe Musa gasomanga tobbanga toyendanga, owanga kitaawo n'ennyoka ekitiibwa olubeerera lwonna. Era mu nsi engunjufu omuntu gwe bayita ow'ekitiibwa abeera n'akafansonyi. Omuntu yenna talina kafansonyi taweebwa kitiibwa. Munanjulira nti mu nsi ezaakulaakulana ffenna gye twayalina okufuna visa okugenda, omukulembeze yenna ne bw'aba ng'akoze bukozi kye tuyita statement oba ebigambo by'abayogedde ne bitasanyusa abo babaakulembedde oba baakulembera, ng'alina ensonyi amanya nti yakoze ensobi, yeetonda, ate oluvannyuma n'ateekamu ebbaluwa ye erekulira n'aleka ofiisi n'asigazaamu ekitiibwa ekibadde ku 10 kisigala ku 5. Omuntu yenna akola ensobi n'agaana okwetonda n'okuwaayo oba n'okuva mu ofiisi, oyo taba wa kitiibwa. Ngera munkwate bulungi nnyo. Ngenda bbawaako ebyokulabirako. Mu ggwanga erya Bungereza ewanguli Queen Elizabeth, abakulembeze bangi bassaabaminisita abaddeko naye nga bakola ensobi ntono nnyo n'ava mu ofiisi. Eyasembayo yali musajja mukulu Boris Johnson. Ono mu malala amangi yagaana okugondera oba yamenya amateeka ga COVID-19. Kyamuviirako okulekulira n'ava mu yafeesi era n'agenda just kumenya mateeka. Mu ggwanga lye limu bamwe ba parliament bangi bazze ne batunuulira ebikolwa byabwe bye baalimu nti bw'obanga oli mufumbo ne bakizuula nti wayenda mu bufumbo bwo, mukazi wo asobola okuteekayo divorce, sina kindi naawe ofiisi n'ogivaamu okukuuma ekitiibwa kyo ng'omuntu ne ofiisi gy'olimu. Ekyo bayita integrity, kye bayita respect n'ekitiibwa. Omuntu yenna eyeekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo ng'akoze ensobi n'agaana okukkiriza ensobi, oyo taba wa kitiibwa. Ababeera ba firisuuti. Kati mmwe abasajja abali emmengo n'abasajja abali mu opposition abeeyita ab'ebitiibwa, tetukyalina babitiibwa kubanga mwafuuka ba firisuuti. Omuntu amanye ebyobufuzi, amanye administration, amanye leadership, bw'akola ensobi yeetonda era yafeesa akiwaayo. Mu ggwanga erya America omusajja akolako akantu katundiruga resign nga n'agenda. Ne mu Africa, particularly in Uganda, bwe tunaaba tukyalina abantu abatagoberera mateeka na biragiro nga ne baba akoze ensobi aginenyeza ate muntu mulala, tukyalina olugendo luwanvu nnyo. Y'ensonga lwaki abantu tebaagala boogerako. Ne tujja boogerako kubanga
twagala abantu bano bategeere nti kye bakola kikyamu yensonga lwaki omuntu akugamba nti mukulembeze ng'atyoboola alengezza aba si muntu wa buvunaanyizibwa. Mu nsonga eno ngenda batwala wano mu Kigulalogi. Bonna abo abayitibwa ebitiibwa yensonga lwaki nti bw'oyitibwa ow'ekitiibwa olina okuba nga owa abantu ekitiibwa, olina okuba nga ogoberera abantu bye baagala, olina okuba nga tokola nsobi, ate olina okuba nga b'okulembera wawe ekitiibwa nga nabo bakuwa ekitiibwa. Wabula bw'ova ku ebyo kitegeeza oba tokyalina kitiibwa. Lwaki? Abatusibako Mpuga nti wa kitiibwa nga ye bwe yagambye n'akanyoomonyomo njala bbaga mu Kigulalogi kya leero, tewali kitiibwa kitava mu bantu, ate abantu kyekifaananyi kya Katonda. Omukulu ono Mathias Mpuga Nsamba tukyali mu Kigulalogi, baamubuuza oba baamutwala mu kakiiko nga tebinnagenda bunemuga owa ekitonda kino wakikola nakkiriza nti yakikola. Ne bamugamba bwe wakikola kola kino ABCD. Ne bamuwa olunaku lulamba yerowooza okukola kyalina okukola. Mu bintu byeyakkirizaako mu lukiiko yamala ne yeefuula, kitegeeza talina kitiibwa. Bwe yajja ku radio station ate yayogera birala era ne yeegaana nti teyafuna ssente, teyakoma okwo n'ajolonga, kitegeeza talina kitiibwa. Naye sinenya pulezidenti kiki yakola, wabula nnenya bannayuganda abataamanya. Kye tuyita ow'ekitiibwa oba toliiko nziro, naye omusajja ono abadde n'enziro lwakuba nti babadde bakozesa ekigambo kye bayita deception, okulimba n'okwefuula kye batali mu kimbali temumanyi. Omwami ono yagamba ssente teyazifuna. Buno obujulizi buva mu mwogezi wa NRM ng'akkiriza nti ssente omukulu yazifuna ate nga beewola neewole okuziba. Wawuliriza ono Ofono Opondo. And this matter was in 2022. So we need to hold Mpuga because he could be telling lies that he has not got the money. The information I have is that when they made this award, government at that time did not have ready cash. They actually went to the Parliamentary Commission and borrowed from the Parliamentary Commission. Actually, the Speaker wrote a letter authorizing the Parliamentary Circle to give the money in advance. They borrowed from the so it's a joint thought visa. Yeah, so it is not true when they are not telling the truth that he is not telling the truth that he has not got the money. And that's why the other commissioners have decided to keep quiet. You have not heard the ones from the NRM. The one from FDC, you have not heard them saying we did not get home. Ofono Opondo akugambye Mpuga aleme kubuzaabuza ggwanga, ssente yazifuna. Mu kiseera we yafunira ssente, Parliament yali talinaawo ssente, wabula Speaker Anita Amonge mukwano gwe yawalirizibwa ogenda mu nsawo ya Parliament Commission ne beewolayo ssente, oba mu ssako ya Parliament ne bawa Mpuga ssente ne banne aba NRM n'OFDC ssente baazifuna. Era ono Ofono Opondo akugamba lwaki bali abaana abalala basirise bo tewoogera, kubanga bakimanyi nti ssente baazifuna, olwo yeekaza nga musazi wa byayikuko. Bwe bamubuuzizza nti ssente wazifuna, wulira kye yaddamu. Ssente wazifuna, ssente nzirinze tonazifuna, nzirinze era kooti eno mbadde nzirefa sinsi. Bamubuuza ssente wazifuna, wulira. Ssente wazifuna, ssente nzirinze tonazifuna, nzirinze era kooti eno mbadde nzirefa sinsi. Ono agamba ssente nzirinze kyokka Ofuna agamba nti emyaka ebiri ssente yazifuna, wulira. And this matter was in 2022. So we need to hold Mpuga because he could be telling lies that he has not got the money. The information I have is that when they made this award, government at that time did not have ready cash. They actually went to the Parliamentary Commission and borrowed from the Parliamentary Commission. Actually, the Speaker wrote a letter authorizing
the parliamentary circle to give the money in advance. They borrowed from the side. So it's a joint thought visa. Yeah, so it is not true when they are not telling the truth that he is not telling the truth that he has not got the money. And that's why the other commissioners have decided to keep quiet. You have not had the ones from the NRM, the ones from FDC. You have not had them saying we did not get home. Bo aba FDC ne NRM tebanagambo sente tebazifuna kubanga sente bazifuna. Kati kiba kitegeeza nti omwami ono mu bulimba teri amukwatira nsawo era si wa kitiibwa. Temwakebera history w'omwami ono eyite w'ekitiibwa ne gwa promoting anti wa kitiibwa. Omwami ono yayogera ekigambo kino ndyoke mbazanyire video eddako. Yagamba nti abavubuka abamu balina kukulemberwa muwulireko bulungi nnyo. NUP kyekifaananyi ekyekibiina ekito ekyettanirwa abavubuka abato abakyalina ebirooto. Naye ekyo tekibawa buvunaanyizibwa, kibawa layisinsi kugamba nti kubanga muli bangi abavubuka abato n'ekyo muli bannantagambwako. Era sisobola kugamba nti nze nga ndi mukulembeze mu NUP nti nja kutambulira wakati mu bumenyi bw'amateeka n'okukkiriza abavubuka abatyoboola abantu kubanga embeera ey'okwewulira eryanyi terina gwegenda kuyamba. Sajjafuba. Embeera ey'akasajjafuba. Nti nze nja kumwaŋŋanga nga sirina mapeesa ate bw'onoogeetaago n'ogatungisa ki. Ate era ennyanja embi ekwasa ku nkanaga yetukozesa ebyobufuzi n'abantu betwandikoze nabo byabufuzi. Abantu abamu balina kukulemberwa balina okukkiriza bakulemberwe sobola okutereeza eggwanga. Si buli muntu nti ajja kukulembera abantu. Abantu abamu balina kukulemberwa era nga balina okugambibwako nti kkiriza okulemberwe mu lutabaalo luno. Tulinga nga batudde ku nsuwa y'amalwa. Mwagala kukulembera abantu temuwuliriza. Bakize bakulemberwe. Bw'oba toyagala kukulemberwa era ofa ojeera. Abakulembeze bonna gye muli mulina okwegendereza abantu abataddewo embeera ndi balina omuzindaalo omunene. Ayogererako gundi awulira byogera babitegedde ddi gwe wooli gw'otegeera buli kimu. Katonda kwe. Alright. Abantu abamu balina kukulemberwa. That is the arrogance of this gentleman. Kati kyetuyita integrity principles oba n'okwewa ekitiibwa Mpuga oyina 0 kubanga tewali yakola kunoonyereza ku history wo botya bwali weeyisa. Omukulembeze yenna yeeyita ow'ekitiibwa tobaako na 0 ya bufere bubbi bwenzi na buli kimu. Eno video twagibateera dda anti watugambye nti tuli baluhuligani kati katugulage nti tuli baluhuligani baddala. Sebo mukulu teri mukulembeze akkirizibwa kuyingira bakutabula maka ga muntu. I would really hasten to say that perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Lubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with a private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the wife even took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with the attempted murder by shooting. Mpuga, meanwhile, is still admitted at Lubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagire. Both Mpuga's car and Harriet Ndagire's car, which was used to transfer him to Lubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Kati olaba n'obwenzi wabwegana tebwali bwenzi kyali political. Ono kiriza sente nti wazifuna sebo n'okujja ebiwojjolo by'abatuuze b'omu Masaka wakyegana tebyali biwojjolo kyali political.
wonokiriza sente nti wazifuna nati watoyise hooligan in the respect yoga nti mwagala ebitiibwa teri wakitiibwa mubbi teri wakitiibwa atabangula maka ga banne kubanga mbazungu gye tukudde gye tufunidde principles omuntu yenna akola ensobi alizayininga olaba weegaana obwenzi noga nti biri political ng'atowooza integrity simanyi ow'ekitiibwa sebo weegaana obwenzi misana tukukambuddemu noga buli political motivated wonokiriza millions 5 kankaddemu weegaana obwenzi noga nti kiri political wonokiririza millions 5 neserize mbadde mubba. I would really hasten to say perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Lubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with a private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting, him and the wife even took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with attempted murder by shooting. Mpuga, meanwhile, is still admitted at Lubaga Hospital. Genda kati mukulu n'obwenzi obwasugula mukomusajja wabuyita political njagala kubuuza ekibuuzo kimu. Sempira yali chairman w'olusiwa nga yeesimbyewo naawe chairman w'olusutu nga mwesimbye babiri chairman w'olusifiri nga mwesimbye babiri chairman w'olusifa nga mwesimbye babiri oba yali akuvuganya ku bwa MOP olyoko attributing nti it was a political shooting move. No way. It's a big lie. You have been lying to Ugandans all along. Ate siri ebyo bono osukka ku level tukwagalira tujja kuba nina bingi just nkulagako bulazi nina bingi tugenda kukuba mpaka obusomi okuva mu ggumba osaaga ekigulalo gye kiwedde ka tugenze ku video yatuleese. Mbandiza mu video katandise kati mu mbeera y'emu egera maaso mu ggwanga ku baffere abali mu gavumenti n'emmengo njala tegeeza eggwanga mu butongole olwaliro njala bategeeza nti abasajja abafutubadde emmengo abasajja abanyarwanda bye baateekayo mu myaka gya yali sipiika Semajege abanyarwanda omuli ba Mpuga ba Mayiga baani bonna bakozesezza ekigambo kye bayita deception okulimba n'okufera bannayuganda nga bayita bitibwa nga siba bitiibwa nga bakola bo byalina okukola. Bassebo ne bajja omwenna bannayuganda gye muli abantu abadde basponsoringa okuvuma okuvvoola n'okuwemula Buganda akabinja kadde kakolebwa Mpuga Mayiga Muwanga Kivumbi Abedi Bwanika kino nga bakikozesanga akatego okunafuya kubanga bwe muri Museveni gobyawa okuvunza Ssaabasajja Kabaka nga bo teboogera. Ensimbi zino zibadde zisasulwa y'ensonga lwaki mulaba olwaliro essaawa zino nti buli muntu ali emmengo w'ensonga yavaayo neesigala bano abasajja abayaaye Mpuga Mayiga Sseggona Muwanga Kivumbi n'akabinja kadde kasasula abantu bawumula Ssaabasajja Kabaka n'okumuvuma. Naye bwe twabategedde kati beekazanga abasazi b'ebyayi ku kkubo y'ensonga lwaki essaawa zino babuuza ku bufere n'obubbi bw'ettaka obugenda mu maaso baleetamu nti lwaki abavubuka bayingira mu nsonga z'okubuuza abakulembeze. Y'ensonga lwaki ate bakozesa Kabaka nga defense naye ngera kubuuza mu Buganda obwaffe teri muntu asinga Ssaabasajja Kabaka kitiibwa. Lwaki mutukubako Mpuga ngwate mu defending okusinga Ssaabasajja Kabaka muba mukoleraani? Bavumya Ssaabasajja Kabaka okuva mu 1993 mpaka olwaliro bakyamuvuma.
kumwe tekuli yali akozeko statement ngevumirira obe basinga obungi muli balooya temugulako musa kumutira ku Masabasajja Kabaka okuba mbadde muzimba ekintu kyammwe kati mwagala tugamba nti Mpuga w'amaanyi okusinga Ssaabasajja Kabaka gomba mulina okudifendinga kubanga NRM ekikozesa DP block ekikozesa CBS ekikozesa BBS ekikozesa yensonga lwaki ku program abasajja abaganda bannakabala tebakyabaleta ku CBS tebakyabaleta ku radio okubategeeza ekituufu kiri ki Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Salonga mulengejja wiiki eno yonna akwata essimu ye eyamu ya face oba eya buyonjo yakubidde bamebe ba parliament bonna abava mu kitundu kya Buganda bagamba bannange nze Peter Mayiga tugenda basaba temwenyigira mu bikolwa eby'okukondeminga oba okulima empindi ku mabega nga mulumba ow'ekitiibwa Mpuga Matthias temukikola kubanga mbu tujja kuba twonoonya Obuganda n'abakulembeze abazimbiddwa Obuganda bwe yamaze okukola ekyo era kyova olaba bamwe ba parliament basinga obungi bonna basirise bwe yavudde awo yakutte essimu n'akubira abakulu b'ebika bonna banako obuvunaanyizibwa n'abagamba bakwate amasimu bakubire bazzukulu baabwe omuli abayimbi omuli ba celebrities omuli ba comedians omuli ba public figures ne ba youtubers ne bagambe tebageze okukola video zonna nga zikondeminga oba zirumba Matthias Mpuga Nsamba obujulizi mwabuladde ku social media abantu bakyogedde dda nze nzikaatiriza baani ababadde bapegawo ekintu kino keka group kekamu naye njagala kubuuza Mayiga n'Empuga babadde bavuma Ssaabasajja Kabaka omuwe mule bbanga lyonna lwaki mbalete mukubira babe ba parliament kondeminga abantu abo oba youtubers oba abantu bona lwaki mukikola kuno gombadde muzimba kubanga muzimba akakundi kamwe akagala okusinga Ssaabasajja Kabaka amaanyi mu Buganda ensi njagala etegeere Banyarwanda mmwe kati kandi wavire ku ntono Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga musajja Munyarwanda taddamu balimba Mpuga Matthias erinnya Mpuga linnya ly'Abanyoro omanyi bano Abanyarwanda beetuuma amanya nga tamanyi nsibuko yaago yeeyita Nsamba kubanga alina oddigattako naye Mpuga linnya lya Bunyoro era ly'Abanyoro beetuuma amanya nga tebamanyi Seggona simulinaako ttabbo namugambye asirike kuba yava public naga ati musajja mulungi munoonyereze ko yeeyita Muwanga Kivumbi naye waakabano mugenda nga munoonyereza ku muntu yenna ali emmengo munango jabbazi lubona akabinja konna kaakabano bw'ojjoleeta ono waakabano munnaabo w'emijaaba eyeeyita Ibrahimu Ssemuju Nganda naye waakabano era kyovola tava ku ki tava ku radio ezo omukulu ono yafuddeyo nayogera ebigambo bino wammanga nabaga evidiyo etandise ono Ssemuju Nganda ng'ayogera ebigambo bino wana abavubuka oba muvuga boda oba muli mu taxi oba muli mu katale oba muli luddawa mwe muwaayo obulamu naye ne bwe tunaabera tuwangudde mu 7 titugenda genda lugenda stage ya bodaboda ey'okavule muleeteeyo anaabera minisita w'ebyensimbi that won't happen ekyo njagala bakitegeere naye nga ndi musanyufu olw'omulimu gwabwe olw'okuvuma ku Mpuga ne bavuma ku Medadi Nyinda lwe banaavuma principal kubanga muba tweninze kuvuma abantu ate ne musirika bavuma Besigye wana bavumanga Besigye nga bajja ku CBS bamuvume kyobalaba olwayo nange mu gavumenti ya Kyagulanyi nze minisita w'ebyensimbi futi soja togenda kubeera minisita wa byansimbi ne bw'onaakola otya kubanga naye ayagala nkugambize mu parliament nzijjayo ebitabo n'embiiwa ku mmeeza nentandika okutiisatiisa abantu bagula kubanga manyi tebabisomye okitegeera omuntu alright kati munnamawulire gwe simanyi nti oba olina diguli mu mawulire Ssemuju Nganda omanyi bagamba nti eryokanga neetonya ne tulaba ensisita bwe zenkana emyoyo omukulu ono yakola nga mobusava ng'awandiikapo article bwe gy'ataaguladde poloti gy'ataazimbadde akayumba n'amala najja n'ayingira mu byobufuzi nga mumanyi bulungi mumugoberera kati olw'okuba nti abantu bano balowooza nti bagezi nnyo nakuganga oyagala okumanya Obwakabano muwe enjogeza atandika okwogera ng'alina obusungu ojja kulaba nti abadde tategeera buli lunaku omukulu ono yakiikira municipality
ye constituency mu Kampala esinze oba mu munna esinze okuba nti etwalibwamu amataka ng'omukulu ntava wadde okwogera ekigambo n'ekimu ng'asirise. Omukulu ono agamba nti muyigirize eri amanya amateeka. Mukulu, article namba emu esooka mu constitution ya Uganda etugamba etya? Article namba emu mu constitution ya Uganda etugamba bweti. Ogiraba mukulu? Article namba emu etugamba all power belongs to people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution of Uganda. Bw'ovaayo n'ogaa nti ba foot soldiers zisima ebiki okuliwa mu bubiri tebagenda kufuuka bachairman w'esifiriti. No, kitegeeza naawe oli mu parliament bw'obenyiwa amateeka oba tomanyi constitution. Power belongs to people. Teri mukulembeze yeteeka mu office nga bantu bamulowooza ba foot soldier bantu be exercising rights zaabwe. You a servant. So bw'obanga oli servant ne weerabira amateeka agafuga eggwanga nti constitution bantu bakuteekayo. Si buli muntu nti agenda kubeera mu office ezo atulonda abasobodde okubeerayo bagenda okuweereza. Kati gwe abadde nti oli intellectual mu Uganda naawe y'omu ku kabinja k'abasajja Abanyarwanda bategeera ku Mande nga mutaddeko amasuuti mugenda mu parliament okufera n'okubba. Power belongs to people. Ba foot soldier bakulonda okuteeka mu kira municipality okujja mu office eyo. Waliwo ajja n'asula mu ddiiro lyo. Waliwo atambulirako mu esi mu motoka zo, waliwo asula mu hotels zo. No. Basindika servant waabwe. So bwa servant yerabidde obuvunaanyizibwa bwabwe n'agamba tebajja ku si buli muntu nti agenda kubeera mu office eyo. No. Tusindika ba representative to represent us. Era bwe tuba tukozesa exercise amateeka tusobola okujjayo. Fenna abali mu struggle tetugenda kufuuka bakulembeze nze nkigamba najja mu struggle eno nga sina office kebere ya mulema gye njagala. Njala kugamba mu nsi muno nti n'abalema balina rights zaabwe ze basobola okukozesa okulonda abakulembeze baabwe. Kati gwagamba nti otegeera n'otandika okudeba foot soldier muti mugenda kufuuka ba boda chairman. Ani akugamba nti muntu ali mu struggle yeetaaga mu ssente. That's the problem you have. Watuuse n'okwogera ebigambo bingi naye gwe musajja gwe mission yakuwa Museveni ne ssemwa yuno kanjibulira ggwanga. Banyabo ne bassebo omukulu gwe bayita ono gwenva okwogera ku ssebo Uganda kikira municipality. Scripture eyamuwa Museveni ne Janet ne ssemwayi yakwogera ku Museveni n'ebintu by'engeri gya spendinga byokka byokka ye ekintu kyokka kye baamuwa. Era n'omugafa tetulina buzibu ne bw'ovugirawo ebbanga lyonna. Era ye muntu abadde avugirawo ekintu kye nga tayogera ku nsonga zonna ekiwamba bantu ekitta bantu okutwala amataka naye bamuwa scripture kweyogera ku Museveni bwoti kyokka kyoboyogerako ekyo. Scripture dagijjanga ku ssemwayi ewanita amongi oba mu state kyabadde akola nga mu mukira municipality batutta amataka kasokoso wajje yonna tanyega asirise busirisi kubanga mukozi wanita amongi era amukwatira ensawo kimu kimanyi bulungi nnyo. Ekituufu kiri luddawa. Abakulu bano bonna mulasime deep block bani. Kanjala mbo ekifaananyi ekituufu. Bannabyabufuzi bana beeta opposition. Balinga banneekolera jange. Waliwo banneekolera jange bali ku speak, waliwo abali e Kabalagala, waliwo abali e Natete ku Mabiito n'ebifo ebirala ne bingi nnyo. Naye bano balina coordination oba network. Nti bwe kikwata bakubira bannaabwe. Eno bwe giwunya bakubira bannaabwe ne basenguka. Kati bano ba political prostitutes omuli ono Semu Uganda y'omu ku bannabyabufuzi bamalaya abatambudde buli kibiina nga banoonya ebyenfuna. Era n'okugamba nti ya resigninze mu FDC taliimu balina ekibiina kye badde bateekateeka okuteekawo era naye agende nga malaya mu nnabyabufuzi kyekiriwa. Essaazi no twakwatidde emmese mu kituli tuli mu kugikuba tugitta. Emmese eyo eya Mpuga babadde olalongo balina ekibiina kye bafumba nga Kyagulanyi simanyi oba manyi oba tamanyi. Naye bwe tukubye ebintu bino byonna ne tubiyiwa wansi kitegeeza Mpuga mu sequence yavuddemu. Bw'ava mu sequence kitegeeza bagenda kuleeta kati Elias Lukwago. Naye temwewuunya between Elias Lukwago, Charles Peter Mayiga ne Mpuga
nga kuligo kwa Florence okuchallenge Robert Kyagulanyi Center buli muko abasajja bano mu programu zaabwe bakyusa kati esawa zino bafrontinga meeting izo nazifrontinga zileta lukwago kubanga twasosine mutu muteeka mu akatiba nenga kati ono esawa zino ali wansi mu ratings kati bafloatings lukwago nga ne mayiga mu corridor mwali ekyo nakyo mbere mu kitege kati bano basemo Uganda beba malaya boku speak mbuyo bufuzi beba coordinating ante ku mabito kikutte obeka kabalagala kikutte oba wayise kikutte beba coordinators era kyopola yadayogera bigambo bingi nnyo ngaolereza Mpuga nenga akimanyi bulungi nnyo nti ekintu kyakola kimenya mateeka era tekiriyo kubanga akimanyi bulungi nnyo nti bo bamalaya by'obufuzi era bafere buli wamu bagendawo okufuna sente n'okukyankalanya okubeeza Museveni mu buyinza mukowe erimo olunaku lwajjo sawa zabadde nga nnya ez'akawungeezi n'abatulege Speaker Anita Amongi Mama Sologate mu maka ge Nakasero yayise betuyita opposition MPs amanya nkyaganonya nenda funyeeko limu erya basaalirwa nga yakulembedde ekibya ky'abasajja ne bayingira mu makaage kye baakoze ekyokuswala basose ne bajjako amasannyalaze mwenda basule kollaawo mwategedde amasannyalaze ku ssaawa nnya zennyini gaavuddeko bonna abasinga obungi bagenze okukima ssente abamufunye miliyoni 2 bafunye 2.5 bonna era bazifuna olunaku lwajjo saa zadde nnya ne bajjako amasannyalaze okuliraana amakaage so that kamera eziri mu kitundu tezikogonaizinga motoka kyekoze eki ezze naye okusinzira ku drone zange omukulu ono semu Uganda noli asumali basodde bamuku bagenze n'abalala ne bafunye wakati wa miliyoni 2.5 mwabira bedda ku social media neta babulire duration ya sawa incidents ki yabaddewo banya abaddewo nenga basinga obunyi badde opposition ekigendwa kikino one bagenda gezaako nnyo okuleta supplementary budget very soon naye genda kujja ekirala bagenda kola kyonna ekisoboka okudifendinga ebikolwa ebyobulyake ebibadde bitandise okuluma Anita Amongi ne tayebwa era bagenda kusirika mukowe erimu bagenda gezaako nnyo okudifendinga Mpuga ku TV ku radio obutayogera ku nsonga za Mpuga ze sente zayisiddwa issues ziri beka satu okuyisa supplementary budget egenda okujja okudifendinga Anita Amongi n'okudifendinga Mpuga sente zayise era mugenda ziraba ekyo mugenda kitegera bulungi zigenda kujja kati bano basemu Uganda bebafere mu parliament abambala amasuuti nga bawoza titubamanyi ate bategeera bulungi nnyo mu nsonga ezo wamanga wano waliwo site emu bagiyita Kampala jana yagambye nti omukyala akulira Uganda Human Rights Commission yagambye banne nti I told no people that Mpuga is a fraud. In our meeting last year with the speaker, he admitted that he needed money from the UHRC to silence the cause for the missing 18 people. I'm happy that he's being exposed for his greedy. UHRC chairperson Mariam Wangadia. Mukitegedde bulungi nnyo. Katika nsoke mbatira ekigambo kimu mukitegere bulungi nnyo. Setteeserezeeyo ejjudde mba mafia. Museveni akimanyi bulungi nnyo. Oba kansoke mbazeeyo katono. Kye tuyita gavumenti. Gavumenti be bantu kulwa abantu eri abantu. Ne gavumenti tesobola kwetunulamu na kwekebera. Gavumenti tesobola kwetunulamu na kwekebera. Kati olw'okuba nti gavumenti tesobola kwekebera bikolwa byayo. Kati bateekawo abantu abagiwakanya betuyita ab'oludda oluvuganya be bakebera kiringa gwonobeera ne boyfriend oba girlfriend gwe bintu byokola byonna oba oli mukazi oli musajja byokola weegaba odde eno dde tosobola bitwala nti bibi wabula omwagalwawo yatandika kuga nti gundi oyitirizza obwenzi ekibayita opposing opposition kyekiteesaawo
aboluddo oluvuganya yensonga ti gavumenti tesobola kwekyekinga ku bikolwa byekola era tesobola kukola bintu ne mateeka tekikkirizibwa kikiteesaawo kye tuyita opposition to oppose or to check the government business engeri gyebatambuzamu ensimbi z'omusolo zamu kitegedde bulungi ekiteekesaawo opposition zamu kitegedde bulungi kanziremu kibasomese mukitegeere gavumenti be bantu ku lw'abantu eri abantu kubanga gavumenti ekolebwa bantu era eweereza abantu era abantu basasula omusolo okuddukanya gavumenti eyo mukitegedde bulungi kati gavumenti bw'ebeerawo tesobola kubeerawo okukola mirimu gyayo mu butereevu bwayo kubanga mu gavumenti mujja kubeera abantu ababbi nga bakozesa simbi z'omu busolo bukyamu teri agenda bagamba kubanga bali mu kintu bonna omuntu asobola okubagambako ye muntu abawakanya ebikolwa byabwe kati omuntu awakanya ebikolwa byabwe ng'akiikirira abantu abali wabweru bwa gavumenti gwe tuyita opposer oba opposition oba munfunye mu ssomero bwe twakolanga debate oba kye tuyita debate okwewakanya wabeerangawo ba opposer be bawakanya ne ba supporters abasupportinga kubanga muyisinganya biki ebirowoozo owakanya nze ne kuga nti owakanya si kituufu oba kituufu ekyo kifuula opposition you oppose the wrongdoings of the government mukyekinga ebintu gavumenti byekola mukitegedde bulungi nnyo kati bwe tubanga musindisa abantu okwopozinga gavumenti ekintu kyonna Museveni kyasinga okutya kwe kumuexposinga making sure nti akwata ensimbi oziwa abantu bano bonna okusirika so any commotion okwekalakasa okwemulugunya ku buli bw'enguzi obubbi obufere Museveni kiba kimukola bubi kyova olaba nti bano bonna abawa ssente ne balya enguzi ne bakatagga era ne basirika kandiza mukitegedde bulungi olwaleero mukitegedde bulungi nnyo kati tosobola kuŋŋamba nti gavumenti ya NRM nga nuupu yeegirwanyisa eveeko nga Kyagulanyi ye president wa nuupu mumpulirize bulungi nnyo nti ate gavumenti esobola okusasula abadde luupu oba commissioner sente eza service wiki service to oppose him okumujja mu gavumenti akusasule nti no njagala muwulira bulungi nnyo omuntu yenna gw'owakanya tasobola kusasula tekisoboka okujjako ng'akusasula ebyomukoledde public obutabitegeera oba okuyisaawo Museveni byagala bayiseewo kyekisasuza ssente ezo ompulidde bulungi nnyo kye bayita service reward bibeera birabo basobola okuwa akasero ekibbo basobola okuwa laputopu oba ekintu kyonna service biba birabo so si cash ekyo nakyo njagadde mukitegeere teri muntu gw'ogenda kujja mu gavumenti ng'omugaa nti mukyamu mubbi ali corrupt atta abantu ate akusasule olw'ebigabo by'omukowekereza bwe yalamujja mu ntebe tekiriyo it is impossible tekisoboka unless is paying for the service you have done you have done to him to protect him in somehow somewhere okumuprotect ndo mukitegedde bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo tebasobola teri muntu kansoka mbabuuza naye mbawa ebyokulabirako ebiri ebyangu kati gwe mukyala gwali wano ng'okimanyi nti bbaawo alinawo omukazi omulala era nga obudde buwandibadde ne bbaawo mujjawo yabulina oba alina ebbaawo kati gw'osobola okukwata ssente webaze mujjawo olw'okuba alina ebbaawo mubuddewo buwandibadde abeera naawe oba gwe omusajja oyinza okukwata ssente oziwa omusajja munna ayagala girlfriend wo ng'omubazaaki oba okujja ng'omukazi omukoowa ng'omujjawo ng'ekizi omusajja akuyamba mukutwalidde mbawo byokulabirako ebituufu mwagala nnyo ebintu by'ebiwojjolo okitegeera kyekijja bbangwira okutegeera nkubuuza gwe mukazi
ng'olina mujja osobola muwa ssente ng'omwebaza olw'okuba nti atutta obudde bwo bwandibadde oberamu n'ebbaawo oba gwe musajja gwe osobola okwebaza musajja munno nga wujja mukazi w'ekiwojjolo ng'omusanze already handed nga wujja kino mugawa waayo webale kujja kiwojjolo n'omukwata n'omwasi okujja ng'omukazi omukuwa bukoyi tisimpu tekisoboka so ndoza mukitegedde awo kati bano bonna abali mu gavumenti n'abali mu ba MOP Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bamukolera emirimu gye y'ensonga lwaki Mukama Katonda nkusaba okuumira Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba kati obulabe mweyongedde munda mu kibiina ebweru w'ekibiina ne state Mukama Katonda kuuma Kyagulanyi geraageranya ebirungi byakoze ku lw'eggwanga omuwangaaze ayolekedde obuzibu munda mu kibiina wabweru w'ekibiina ne Museveni kennyini ne bamafiya be kubanga ekintu Kyagulanyi kyakola kiremye ne gavumenti ya Museveni emyaka ana okugoba abakungu bayo ababbi yakulaze nti ono yamugambye oli mubbi openle ekiba kibe bw'oba olina obuvumu obuga omuntu nti oli mukyamu kitegeeza olina amaanyi n'obuyinza mu myaka ana Museveni tasibangako muli wanguzi tamugobangako Kyagulanyi akugambye no eyo nsobi weetonde kitegeeza alabisizza Museveni alabisizza oludda oluvuganya n'abantu abali mu kibiina kye bwennyini abalabisizza obulabe bweyongedde kati bumultiplyinze it's 100 times 100 obulabe bumweyongedde eri abantu abo kubanga tebaagala balabisa kyekisooka era mugenda kulaba MOP bembadde manyi bakolera Museveni nga balomba Robert Kyagulanyi Ssentamu both aba NRM abaawo mu byobufuzi n'abo abasasuddwa ssente okujja okuvayo okudifendinga Mpuga kubanga bali mu kintu kyekimu mukitegedde bulungi bagenda kuvayo bonna batandika okulumba Kyagulanyi kubanga ababalabisizza bonna in fact tetubadde ne opposition all along bonna babadde baffere nga bakolera Museveni yensonga lwaki yagamba nti nze mu opposition nupunamu abantu bange he knew nti abantu be gye bali kati bw'obalabisa bagenda kufuukira musabire Kyagulanyi bw'aba luli abadde bamunoonya bali ku 25% kati baliko 100% beeyongeddeko kubanga bapulaninga enkya n'eggulo ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati manyi nategese ebintu byange wano bakuba nti olumu mpanvuwamukko nga nina ebyokuyisaawo tusooke tugende wano mukowe erimu webagambire musabire Kyagulanyi wabaddewo enteekateeka namutayiika enkusike abasajja bano badde bazimbira munda mu kibiina naye nga Kyagulanyi amanyi oba tamanyi nga simanyi kati enteekateeka ebaddewo yiino bo babadde bavuga ekintu kino bakitwala 2026 naye nga mu nkola y'emu Kyagulanyi agezezzaako okulaga public nti tetubadde ne opposition bantu bangi mbadde mubuuza lwaki Kyagulanyi yeegasse ne Besigye lwaki yayisaba Besigye kubanga ye abadde ayagala kulaga bantu nti abantu bano bonna tugezezzaako okubaffenna naye bwe bali ku bibiina bali ku nkola ndala nnyo ekyakibalaze kano basigadde bwomu tekyali muntu agendamu ne lwaki Kyagulanyi osigadde bwomu ndoza mukitegedde bulungi kubanga bonna bali matankane ng'empale za Museveni kati bano okuva ku tubadde tuzimba bakulembeze era tubataddemu ssente nnyingi
eyebadde koodi mwenna temwategedde tubadde tuzimba abakulembeze nga Mpuga n'abala eyebadde koodi eyebadde koodi mubadde temugimanyi kati kanji bategeeze koodi eva ludda wa omukulembeze tebamuzimba mukulembeze yezimba yekka okusinzira ku bikolwa byakolera abantu ne bamwagala ne bamussaamu obwesige njagala ombuulira essomero erizimba omukulembeze bamusimbisa bulooka kimusenyu ki bamuserekesa mabaati ki nkiddamu njagala ombuulira institution university gye bazimbira omukulembeze nti bamuzimbye no in fact abantu ba bulijjo be bazimba abakulembeze nga basiteddemu trust okubalonda okubateeka mu ofiisi ezo tuli ffenna kati eno koodi y'abasajja b'Emmengo abaakabano babadde bazimba akabano kaabwe Mmengo nga bakozesa bano abasajja abanyalwana tebazimba bakulembeze ani yazimba Kyagulanyi Mufula president wa National Unity Platform ani yamuzimba Mpuga Mayiga Muwanga Kivumbi n'abalala bemugamba ati mbazimbye balina kibiina ky'ebyobufuzi kibakulembera nga bemwazimba wali ozinyeeko nga tewali music mbuuza Mayiga nono yeeyita Pokino Popcorns ono we Masaka mukulu Popcorns owe Masaka akikira essaza lya Masaka Popcorns Mpuga Muwanga Kivumbi Segona akali Amaggwa Lubega n'abafere bonna bali Emmengo omukulembeze tebamuzimba abantu bamuzimba ngara babuuza nga bwe mwazimbani Kyagulanyi abakulembera mwamuzimba koddi bemuzimbye balina kibiina ky'ebyobufuzi kye bakulembera mbeewulira mmwe n'oli omusajja omukulu Popcorn ono we Masaka yeeta Pokino Popcorn muzimba nga bwe wazimbaani era njala babuuza bwe mugati muzimbye Mpuga muzimbidde ebbanga ddene kibiina ki kyakulira era abakulembeze mubazimbisizza bulooka kizaakajjansi za ttaka za 99 era mubaserekeseza mabaati ki omukulembeze yezimba abantu bamuteekako olukomera so tewali mukulembeze gwe bazimba taliyo mubadde na missoni yammwe yakusuula mwana wa Nambe nga muzimba akaba n'Emmengo kankuwa ekyokulabirako Mpuga yali mu UID najja mu DP n'abeera mu parliament ebisanja byonna bakina Muwanga Kivumbi bakina Segona Lubega bakinaani kubonnani yali akuliddeko wadde akakiiko ku parliamentariwo kubonna be mugati muzimbi ani alina ekibiina ky'ebifuzi wadde kirimu embuzi eziri amalagala tekiriwo lwaki gwe mulima empindi ku mabega ate gwe mugamba nti alina kukulemberwa ate yalina ekibiina ky'ebyobufuzi eri ebadde koodi nga bazimba bano kyovula kyabalumye nnyo okuba nti system etambulira ku mazima n'obwenkanya yeexposinze deception ebadde mu bukulembeze bw'abafere Emmengo n'abali mu opposition babadde bakozesa deception kiri deception kiri deceive
abayaaye ng'akuguza ekintu. In fact kanti basomera wano mukitegere bulungi nnyo. Kanti basomera wano bulungi nnyo. Nkibanyonyere bulungi nnyo. Mukitegere bulungi nnyo wano. So kenshi basomere mu luzungu nkibanyonyole tukwate empola video eno. Kubanga njagala mutegere ekigambo kye bayita deception. Kanti banyonyere mu luzungu. Deception is an act or a statement that mislead. Nti deception oba disi kyekikolwa oba ekigambo ekyogerwa. Ekigambo ekyogerwa ekivirako obulimba oba okukweka amazima oba okusaasaanya obulimba n'okuteeka okukkiriza okukyamu oba ebikolwa eri abantu. Byawukanawo n'abantu abali emmengo abeeyita b'ebitiibwa babadde bakozesanga deception okwekweka nenge ekituufu si kye bali. Bano bayaaye. Awo tetugenda kulwawo. Tugenze ku nsonga endala. Muddanga ne mutumanyiira tujja kubanyonjola ensonga zino kubanga abakulu ennaku zino batuyita abakulu tebakyalina nsa. Bonna babadde bayaaye. Ate Abaganda bagamba nti negozadda kkubira engoma n'otyentyebula amazina kubanga ekigambo kiri okuzina bala mukijjamu meaning endala. Abaganda tugamba negozadda kkubira engoma n'ozina kitegeeza nti omwana gwozadde ayina waatuuka n'akwata engoma n'akuba omuzadde omuziki negukugubugana wenna n'okyamuukira ntandika okunyenya ku mazina agali benjo naye nga guweezalidde ennyini yakuba engoma kati kitegeeza abagamba nti muli bakyuwa oba mulina experience mu politics muleka abavubuka ate abalina ebirowoozo ebipya ate bo babajje ku stage muliko batwale kubanga mwe mulowooza nti mwe mulina okubeerawo nedda ne gwozadde kkubira engoma n'ozina Kyagulanyi ajja bazinisa amazina mulimba tugenda bazinisa amazina mulimba paka nga mukkiriza mukitegedde bulungi nnyo. Kati omugenda okulabira okulya n'okkomba essowaani waawano twagala genda. The National Executive Committee of the National Platform sat on Monday this week and considered the serious accusation of corruption and abuse of office against Mpuga Matthias. The NEC resolved to recall him from the Parliament Commission if he does not provide satisfactory explanation in written within 7 working days. His office received the communication on Tuesday bakugambye nti akakiiko akakulu ak'ekibiina ekya National Platform ku lunaku lw'ebbalaza wiiki eno kaatudde ne kayisa ebiragiro ebikambwe okusinziira ku bigenda mu maaso ebiteekebwa ku Masaasi Mpuuga nti yeeyisa mu ngeri etakkirizibwa mu mateeka okufuna ensimbi bamugamba alizayininge kyataakola buto bazzemu okumuyita bamuwadde ennaku 7 okulabikako mu kakiiko akakwatisa empisa era ebbaluwa eno yagifunye ku Lwokubiri olwa wiiki eno era nga balindiridde okuba nti bagenda kumusoya akalyojuuji w'ebibuuzo bw'anaaba tazzeemu kinaaba gyeri. Ebbaluwa eno ewandiikiddwa yawandiikira ennaku z'omwezi 5 ogwokusatu 2 lindako mulindeeko katono. Ebbaluwa eno ekiwandiiko kino kigattiddwako bugattibwa naye ng'omukulu ono mwabali yabawooza musimanyi tebaamuwabudde omusajja ono bamuwandiikidde ebbaluwa eno naye ng'ennaku z'omwezi 5 ogwokusatu 2023 baali bamuwandiikira dda ebbaluwa ajje alabikako mu kakiiko n'ajeema. Kati okulya n'okkomba essowaani kuli wano omwami ono kusinziira ku byempulira ne byendowooza ayinza obutagondera mateeka na biragiro bya kibiina kubanga akanyoomonyoomo kangi
naye ebigenda okuva mu yebiraka mugenda bitegeera ayinza obutakkiriza kulabika kubanga ajja genda anyoome abamuyise nga ye alaba yasingamu obuki yabasinga okutegeera awagenda okuva n'okulya n'okkomba essowaani. Kati njala sooka baganda bange mwenna tukyali ku nsonga z'abana balyake n'okuwamba baganda baffe. Ntegezeddwako nti wiiki eno baganda baffe abali makomera babadde batwaliddwa ebiwandiiko okuva mu state mbo babisayiningeko basobole okuba nga bateebwa nga bakkiriziganyizza n'emisango egimu. Abaana bano baaganye mu kkomera gye bali baaganye okusayininga ekintu kyonna. Kitegeeza nti bakyalina omutima ogwagala eggwanga n'obutava mu pulezidenti. Baganda ffe muna mu video mugiramu bali nyumu balire ddala. Ekyo nga nkimaze abantu bangi bagenda kuvaayo balumbe Kyagulanyi nga ye mwalabye omukulu ono Abe Musinguzi eyita Abitex. Naye ngenda bagamba nti ebbanga libadde liweze nga bagamba nti omukulu oyo si muntu mulamu ne banne bonna era video yeziri zibaddeyo. Omukulu yazze n'alumba Robert Kyagulanyi Center ne mugamba genda mpola kubanga nakusuubiza okwaya naye akyali nabagamba nti state ekwate pesa n'eriteekaawo ejjengu gye nagati genda okole kino genda okole saagala muwe budde kubanga ajja tujja ku nsonga enkulu ajja tudaivatinga. Abe Musinguzi omukyalo namumanyi kuba kuno okwole omukyalo yomumanyi njagala oddemu okole video egi ng'olumba Kyagulanyi. Nja kubuulira ensi buli kimu ne gy'abeera na buli kimu naye nga ky'oba omanya nti abeera kiwaatule najjera bulindo amanya kansooke ngaleke ebya famire byonna mbirina naye nga ne ku Mande ewedde mufo ky'okugenda okuyamba famire yo obawe ku ssente eza state oli mu kusirwala. Muganda wo Kakomo yakwatibwa n'ente 3 enzibe mu Lufule Masaka bamusiba yavaayo ku Mande ewedde obudde bw'omala ng'olumba Robert Kyagulanyi Center mu nsonga ezitali emu wandibadde ofa ku bizibu ebiri mu famire yammwe kubanga mbimanyi nnyo. Muganda wo baamukwata wiiki ku Mande yavaayo wano ng'amaze okubba ente ezi 3 bamusanga mu Lufula ng'amaze ozisala. Omukyalo no bw'omumanyi n'ebiro bya famire yammwe njagala osirike si ffe twakulagira olye ssente n'ebira bingi saagadde kuti njagadde kuwoninga weewumuzeeko. 1 bukyanga tuyingira COVID tuzze tulwanne kasajja gwe mwabera mu hoteli nga mufunye ssente nga mulina olukwe. Katonda wa Kyagulanyi teyeebaka. Musajja gwe state yakukozesa opasuwinge Robert Kyagulanyi Center mwajje nga ku stage ez'enjawulo nga mwagala mutega boom ekyensi ekimanyi. Yensonga lwaki mwannumba nga mbagambye amazima. Era ne mu lubiri luno video omwaka nga gutandika kyekintu kyekimu kye mwali mutegese. Kyagulanyi n'afuna information n'atajja. Bw'oba obanja Kyagulanyi nga wamusasula ssente okuyimba genda azikuwe. Bw'aba teyayimba mu lubiri eyo si nsonga ye si buzibu bwe. Mulekeraawo okumanyira abantu. Ebbanga ly'okoledde wandibali tofaanagana bw'otyo. Bw'ogamba nti olina ssente opromoting the music wa Uganda gwamupromotinga nga tofunamu ng'ate gw'ogaba opromoting bafunamu kubanga business yo promoting it's just a business. Business eberamu willing buyer and willing seller. So you are the willing promoter, the willing seller. Baliba buyers. Baga gwe promoter bagwe seller gwatunda. Na yagula afunyemu gwata atunda bula kitofunamu. Not down promoting the music. What are you promoting? Promoting it. It's a business between you and the artist. So if they've gained much more than you, it's none of their business. It be what a call. Kati woda museme na promoting a Kyagulanyi bomu promoting aluna afuka luyimba lwa gwanga gwenga gwa mu promoting wateke bivuru wakateke gwo na Uganda kyasinzo kuteke bivuru mu Uganda. Netofuna mu buzibu sibuzi bw'abayimbi. You don't own Kyagulanyi and Kyagulanyi doesn't own you. And Mr. President ngenda kusaba kigambo kimu.
tulina entalo zetukyagala kuyingiramu nga nabana abantu babadde mu business ebbanga ddene bano ba Abitex Mayibani. No, enough is enough. Sawa yakulaga nti kati tuli bamazima tugenda na bintu babayonjo selfie zikendeze n'abantu abamu bakosa advantage ya selfie ate okuteekawo ebintu ebirala. Gwe yenna aliyaga nti okode music industry ngoli promoting music industry okusetting ebivulu eba business. Omuyimbi bwamusasudde n'aperforming bwe kiba kyakusaze it's none of he or her business. Bibyo lwaki promoting bwofuna osirika. Lwaki omuyimbi wabanga yavuwadde ate toyogera ate omuyimbi wabanga gaggawadde mu ngero endala ate mwogera ngonze namutuusaawo awo. Eri business wamusasula nga najja n'ayimba n'akwata sente n'azikola ebyamakulu. Ekyo si kizibu kye. Mwenna mbabuulira ba promoters simanyi bani kasita omuntu omugaaga gundi nti ngenda kuteeka ekivulu ennambole yes n'omusasula sente ze n'agenda kiba kiwedde. Tomuyinaako strings totekyali more strings attached. Business ba business wansasudde nayimbye kyagenze nze namupromotinga gwate bwe wamupromotinga bwafuna sente ze waziteekawa. Bwaba yasinga ettaka mu Uganda it's none of your business. Mu Uganda waliwo osobola kugula ttaka. Bavuga emotoka y'ebbeeyi mugwe mu Uganda tomanyi bagula motoka za bbeeyi. Bwaba yasinga omukazi omulungi gwe abakazi mu Uganda bakubuuzayo abalungi. Kati gwe omusajja omunyarwanda abe musinguzi oyite Kyagulanyi sentamu agende mu Lubiri gye mwali mutegesa abasajja ba SFC omutuusaako olabe n'abayayi bammwe emmodde ezimugamba togeza n'olunya n'atajja kati nekikunyiiza ojja okola vidiyo bw'alina wali omusasudde. Nabagamba omuganda asigala muganda n'abanyampi musigala banyampi. Omwebe babakuliza ku mata amata ago bwe mugateekamu omunnyo oba ne mugateekamu vinegar ne gafa gatuuka ekiseera ne gafamentinga. Kati ekintu kyonna bwe kifamentinga kifuukamu omwenge. Volume y'omwenge eyinza okuba nga si nnene nnyo eyinza okuba teweza 1%. Newo keeping on ng'onywa amata ne products zaagwo ebimukola simekitiviita simubikola mutuuka ekiseera ne bwonga butandisa obwongo butuuka ne bufa mukula temulina magezi mwenna. Tunulira mwenna bayita ne muli baakabano mwenna temulina magezi. Gwe tosobola kuŋŋa nti abe omusinguzi osobola okugwangana Kyagulanyi sentamu mu bintu by'empewo kizibu. Yamanya kubanga yali amanyi nti mumutegekedde ekizibu n'atajja. Munywa amata amafu. Gwate omanyira kyangu sige na kuwoni nga family osagala jingira munengo ekino ekifana kyenkulaze amanya ngalina yani gyoli na buli kimu just kusonyi busonyi kuwoninga va ku Kyagulanyi kolera salimu sale ne ka group kamu nze wono nyingira mu ng'omuntu nja kulagira ko bwe nja kubula ekyakugana okugejja nja kugana ekyakugana okugejja n'ekigwana okujjako enkofiira. Omotambula oyugira nga balugwali nnyo omutuba. Ffe tuli bazibu nnyo tetwagala kumanya. Akasajja kasiiwufu kalinga amakugunyu g'enkima kubanga geetuuza buli kaseera bweti. Gwe mukulu weetereze. Tetwagala tujja ku mulamwa. Awo tuvudde tetwagala kulwawo. Kati njagala mbagambe ekigambo kya DP Bulo kubana kibagamba dda nga mulowooza nsaaga. Akabinja kano kanene nnyo kubana tukako ne bagamba nti abasajja bonna bali mu opposition abamu basaana kufa okufuna bannayuganda okutereera abasinga omulowooza mwali ensaaga. Kati njagala musooke muwulirize omukulu ono y'omu ku kagurupu k'abano abasajja. No, nga sinagenda eyo oka mbadde nderabidde. Mumpulirize bulungi. Nze ndi munnayuganda ayagaliza buli munnayuganda oba oli wa NRM oba oli waki naye kakotanda of Robert Kyagulanyi sentamu
awo tojja kwabika. Njagala mumpulirize bulungi mwenna oba oli mu gavumenti ya Museveni ng'omukoowa oba olina enkyukakyuka gy'ala okuwuliriza oba buli kimu oli majje oli mu gavumenti office oddukanya bizinensi okola buli kimu mpuliriza bulungi nnyo wano. Buno obubaka njala bugendererwa na Uganda mwenna maze obbamenya mu biti byammwe. Ndi wano okubategeeza mwegendereze nnyo obukodyo bwa Museveni bw'akozesa okusengejja baani abatamwagala. Abantu bangi bafiiridde mu kakodyo kano nga temunnakabuuka. Njagala nkababuusa omulundi ogusembayo mumpulirize bulungi nnyo. Gwe wenna ng'oli mu gavumenti oli mu office oli public figure oddukanya business mpuliriza bulungi oli mu UPDF oli mu SFC oli lodda wampuliriza bulungi muli nsiima mumpuliriza bulungi. Ndi wano okutegeeza eggwanga n'abantu bonna kubaza saagala muntu afa sinze nina obuyinza mu mikono gya Katonda. Zino ze plani za Museveni mwabadde akolera akakungunta ke okumanya baani abatamwagala ebbanga lyonna. Muliza bulungi. Olunaku lumu Yoseri yayita abakulu mu magye nga ne mutowe Jeno Salim Salakand naho George yalimu nga n'omugenzi Nobo Mayombo yalimu kwolwo. N'abagamba bannange olwo ng'atandika akakodyo kano ngenda kabanyonnyola ak'okusengejja baani abatamwagala. N'abatuuza mu meeting n'abagamba nti nze mpulira njagala kuta kintu kino naye ku mmwe mwenna ani asobola okunzirira mu bigere. Olw'okuba nti Jeno Salim Salakand Mayombo Nobo Mayombo ali capable ng'omukulembeze asobola okuliplacinga Museveni. Yali aliranye Nobo Mayombo weri atudde n'agezaako mugamba towanika kati n'okuba nti yali amuliranye nga tasobola mukuba ku mukono toguteekayo yamukoonako wansi ku kigere. Kati yo omugenzi Nobo Mayombo yalowooza nti Salimu Salama mugambye kola ki wanika. Nobo Mayombo n'awanika omukono nti nze suitable candidate asobola okuddira mu ki mu bigere. Jukira Mayombo yali darling nnyo yali mwagala nnyo mu magye nga n'ensi emwagala. Mu meeting eyo gwe mulambo gwasooka okuvaayo mwagula bulungi nnyo era yagamba abasiru banzise mu meeting eyo tugenda mpola. Abaategeera tebaayogera. Bwe baava olunaku lumu mutowe Jeno Salim Salakand naho George yavaayo n'agamba nti tukoye ebintu bya Museveni abantu bamukoye nze nangenda mwesimbako biki. Bwe yabyogera abantu bangi abali mu magye abali mu bitongole by'enjawulo baani baavaayo ne bagafa tugenda ne Salimu Sale biki. Museveni yatuga abantu. Museveni yatuga abantu abali mu business abasuubuzi mu magye mu ministry ne buli wamu wonna buli muntu yaga nti agenda kuwagira Salimu Sale n'abatuga. Kati ne mu UPDF ne mu SFC yabatta kubanga wali yakozesa olukiiko lw'abajjeno okumanya baani abalina interest mu ntebe ye. Mayombo yakagwamu wano n'akozesa Salimu Sale okumanya baani era yabatta. Kati kyekiddako mwalabye bulungi nnyo ekyaddondo omukyala wa NRM oyo Namyalo n'abalala nga bagamba bali ku Museveni tebavaako. Kati kyemutamanyi mwenna basajja mmwe kiri kye bayita Mohozi project. As in project, it is a project to expose those who hate Museveni, and Museveni has the list in his hands. It's not a project. It is another plan as a trick to eliminate whoever doesn't like Museveni. When
ana omusajja azanye ebyobufuzi ebintu by'ekiyayi mwenna abali muhoozi project abaga Museveni tasobola kuddira buyinza bwa mutabani we ekyo kyekyali kubanga the only safe haven he has on this planet Earth in Uganda is to send the state house. Tasobola kuwa mwana oyo buyinza. It is a trap. A trap adikoza okuva kugundi kunobo mayombwe najikola ku Salimu Sale kati yabaletedde muhoozi project gye batuyita Polejiriji mwenna amazo balaba ategedde abafandinga ategedde abali mu magye ategedde abali mu ministry ategedde abali mu SFC ategedde ba businessman bonna. The first example kutestinga ku busungu bwa Museveni ye musajja Omuyisirayiri nanyine busiika Baraka cheba mukole enkoko ekikola bazzukulu baayo cheba kola Baraka enkoko ekikola bazzukulu musajja Omuyisirayiri mojasi asobe byokulwanyisa akola kibaba chebakola Baraka mulinde muhoozi mujja kulya omuntu omumu atuliko titu ngomwa fa ozachi mavi ya kuku ye mugambwe nnyo mavi ya kuku ye kahindo tafire gozachi mavi ya kuku mukambwe nnyo etayagala muhoozi project kubanga amanya akatego yabadde akamanya emyaka gyonna ati Museveni kasitoga nti hey kulyawo over. So it's not your project, it is a trap to identify who doesn't like Museveni or the regime right now. It is a trap. Abatamanyi Baraka yenna nyiri busiike gye bavugira motoka z'empaka gye bashootingira ayina ebintu bingi nnyo Omuyisirayiri era ya drone ezabegange wa President Robert Kyagulanyi Center during the elections previously omwami yazisetting akuva ebisiika ne zijja era yabakoliranga system y'okuspyinga n'ennyonyi waggulu wa Kyagulanyi zamutegedde bulungi nnyo. So Muhoozi project it's a project but with hidden mission of trapping whoever doesn't like Museveni mwenna abalina agenda kunyigomo ko tasobola kuwaayo ke kantu kokka wasigadde okubanga mulamu tebamukwata kali gonge bw'ajwa mutabani tasobola bakozesa oli okumanya ani yani mumulindeeko mujja kuwulira emiranga mu bantu abo bennyini mujja kugera mu ngero mbi akantu kano yakoogera mwaka ki nnaku z'omwezi 8 Ogwokusatu 2024 mujja kumpulirira tomusubuzi gundi business mulabya ofuzi gundi munamaje bwati mujja kajjayo manye byange byogera bwe nti ngomusizza kule sente ngenda kulirako bantu bange era mujja kajja mukazi Smile to patriotic kiriji gendo la video na maji yakoze gafete tubimanyi tekiri ne mateeka tekikirizibwa mbwate omwana atavuganye kitaawe awo tuvudde kati njagala muwulirize omukulu ono yakiikirira Ntebe municipality mbwatekamwa information ino egenda baleta bulungi nnyo mulyoke mutegere mission y'abampuuga bonna aba DP block abatawulira ka video kano mukawulire bulungi nnyo kaddakiika 8 mukawulire bulungi nnyo buli omugenda tutegera mission y'abana basajja nti nze nali mugema nagemerawo bintu bino nga bitegedde njagala mumpulirize bulungi nnyo ono mbwatekamwa yakiikirira municipality y'Entebe municipality wa DP block ne yagira ku kadi ya Nubu nebigendera bye bikusike kati mugenda kutegeera akabinja ka DP block mukategeere bulungi nnyo nebigendera byako voice note yeno tuludde na emyaka mingi nnyo tubadde tugizanya nga temutegeera makulu gaayo kati mujulize bulungi nnyo ya abamemba mwasirye mukyaba kwano munsonyiwe kubanga akalutu agenza okukavaamu nga siri mulamu bulungi kusooka nadde ndowooza fatigue nendowooza abantu siba mukomera mwe twasula mwensi zatuluma avuddemu n'ebisujja so twagenza okuba mu kalulu k'abavubuka nga ndi ku cupa ne kaakati kwenkyali so mbadde sinafuna budde oluusi kuyozayoza abavubuka baffe baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala okwebaza abaganda baffe mu diaspora batuweereza ejjamba eryali eddene nnyo eryatuyambye okukola omulimu ogw'amaanyi
n'ababadde ku ground mwebale nnyo mwebalire ddala okukola omulimu ogwo gwe mwakoze. Kituufu twatuuse ku buwanguzi bwonna era mpulidde ebigambo Bawonga byayogedde. Ebigambo ebyo nsuubidde nti Bawonga abiwuliraddewo kubanga ayagala nnyo DP era tubirowoozeko nga bigambo bikulu nnyo. Mu kaseera kano nze wenjogerera bannyambudde ebitiibwa byange byonna bye mbadde nnina mu people power nga coordinator. Lwaki nti ensi yonna bawulira nuupu wamu yawangudde ne bagamba Kakembe Bendo lye lyabadde akulembera yatulimbalimba. Ntebe ne Busiro South DP gye tuwulira yakoze eki? Teri kiruma abasajja bano okulaba nga bakozesezza burandi yaabwe enkofiira yaabwe ate okutunda DP nga ate DP tebalabawo DP tebalabawo naye ate mukozesa burandi yaffe okutunda DP era ge mazima. Obuwanguzi Democratic Party bwatuuseko mu bavubuka mu Busiro South n'Entebbe municipality ezo zentuyo za Kakembo ate ge maziga ga Kakembo gakaaba olwa demotion gye yafunye mu performance nafunye 0. Bandabye nga alya mu struggle olukwe bandabye nga abalimba n'olwokubanza ni musajja wa DP ate DP njagala ate DP njikolerera. Kyamazima nze nafuna sitampu za nuupu mu Wakiso district wonna era nze nazigaba n'enzuwa instructions eya Busiro South n'entekako instructions era abaana bandoopanga Kakemba aganyokkoona ku mpapula zaffe alimbalimba ba DP be bakoonako ffe atuggalidde. Ogwo nno gwe musango munene nnyo gwe nnina. Magere naye nakkiriza ogwo musalaba kangwetike. Njagala okwetuka omusalaba ogwo nga n'ebintu bamaze okubinnyambulako ate nsanga obugalo obunyaniriza n'obwebaza obuzira bwange eri banna Democratic Party bannange tikyamazima Kakembo kyewatukolera kyali kituufu. Kyabwenkanya okwebaza omusajja eyasacrificinga ekikye ku lwa Democratic Party Entebbe. Bamu akafaananyi singa sitampe eyo abasajja abatuzuganya senga baagikwatako celebration gye tulina kati teyandibadde Entebbe, trust me or not. Ne Busiro South bo banebaziza ne banjozazala kwa basubiza okuntolako out nenga nkyali ku kitanda nkyali mulwadde bo bakkiriza nti mbutufu Kakembo watutaasa era bwe buwanguzi Democratic Party bwetuuseeko. Obona obubonero obwenkukunana nti famu twagala DP yaffe ne tukola byonna tukola kulaba nti tutaasa ekibiina. Tulina akazibu kyatujiridde ekya nuupu muweevu muyaga gwazze gwe tulina okumanaginga obulungi. Tukumanejinga n'obusungu ebigambo Bawonga abyogedde that is trusting nnyo Bawonga naye this time omwewunyiza bwe tuleeta obusungu titufaafagane ne people power trust me tetumalaako bwe tuwanike emmundu tetukuba people power ne Bobi Wine nkolayirira kyongera kutunnyika n'abantu kutukyawa na kwongera tujja ku mpule. So tusaba tufune engeri gye tugenda okumanejinga weeve eno era engeri friendly gye tuli nsuubira naffe tulina kuba friendly gyeri tukatuguse ekintu kyaffe. Nali nina proposal yayitira mu DP block tibannange tuyingire mu DP block olw'okuwangulira awamu tuyingire mu DP block tebajja tunenya baga DP block yageze eridda kirungi ne mugenda mwenna mudda mwenna kubanga Seboga Kakembo ye bw'anaagenda mu nuupu tajja kudda ne bwe mba ngeze mu nuupu nengenda ne Kayanja nengenda ne Sekyondo nengenda ne Kagwawani ne bakansala abamu kitegeeza kintu tumala okuwangula nga twegeya muti abaayi essaawa etuuse tusimbule alungi tebabawa nnyo tudde ewaffe naye ndabewo obuzibu abantu baffe bakyaleregedde. Kakembo nkubye omulanga guno emirundi mingi naye abantu balabaka bagamba Kakembo anoonya bibye ne bagamba bannange si kirungi kuwangula wekka let us win together. Tulina bannaffe abali ku district bamaze dde okukwata ambulera nga Matya Lwanga bwanika tunaamukuumira tutya akalulu Entebbe ng'omukyala waffe ajja nga MP tunaamukuumira tutya akalulu Entebbe. So ebintu bingi tulina okutunuulira. Tulina bakansala bana abagenda ku district nga mukama waabwe bagenda okukola naye tusuubira tebanaakola naye ate yali kwambulira bo bali ku nkumbi banaakuuma kalulu ka Nsuubuga banaakuuma ka Matya Lwanga bwanika erina confusion. So mbasaba tugonze embeera eri bannaffe ffenna ate tuwangulire wamu tunaamala okuwangulira awamu ate tulinyumizaamu ne tuteesa ki ekiddako tuddeeka bannange oba tukole tuti oba tukole tuti okusinziira ekyo kinaatulema tujja tunuuliza emidumu bannaffe babasazeewo genda ate kitukole bubi nti wona mutunuuliza omudumu ekibaita friend relationship ejja kuba olweweddewo mudumu ku mudumu gye binaggwera kukyawagana mpalana so nga ate twandibadde twongera ku buildinga enkolagana ey'awamu. So ekintu kino
tukitwale nga kikulu. Nze Kakembo nzikiriza nti approach yange Lumbo omulabe muggalira defensively. Omulaba atuzoganya omuggalira omaze kugala Nuupu n'ogamba Nuupu wange no mu DP fe tulina control fe tugaba sitampu fe tugola buli kimu nete tulina sitampu za Nuupu kati Nuupu tesooka tukwata tuggale eno DP odawo za Kakembo bona agenda mu DP tiye manya mu Nuupu ngeno DP eteekawo candidate oba Mao bambagamba mu Mao ajja kuleta candidate no Mao tasobola kuleta candidate nga fe structure ya Ntebe DP tetumwembole esinze nga tetulede kumutambuza batatuwede kumunonyeza bululu n'abana impact. So ompira guli mikono gyaffe executive ye DP Entebbe so tulina okusalawo. Why don't we win together? Tugenda mutume kutunule bannaffe nga abatuliddemu olukwe. Nenya nfansira nnyo basajja bange tulina ku executive nga mukulu makombe musajja wa Katonda. Bimusobedde. So tubogondeze embero gaba nange tusekimunga nkuyege Kakemba agamba tugende ffenna tusooke tumale okuggalira abatuzoganya yeddagala erigendo tutaasa abatuzoganya omuzoganyo maze mulumba wali tulina advantage of incumbency ffe tuli mu buyinza kizibu nnyo okugaba kadi ya people power ne bagiwa omuntu omulala ng'omuntu abadde mu DP ate nga yabadde akulembera ekibuga ky'Entebbe ng'agisabye bwe tunaakola ekyo tujja taasa DP tujja taasa banna DP abazanyira ebyobufuzi okusigala mu pule okuwa direction ebyobufuzi bya Ntebbe ebiseera byayo eby'omu maaso then we twepikaapika ne tumaliriza nga ffenna tugudde tutuke ebiseera by'omu maaso nga tetuli anywhere near to the table of negotiation nga tuba tuvudde ku maapu y'ebyobufuzi ate okubuildinga okudda si kyangu so bugambo obwo mbugatta ku bwa mukulu bwayogedde mukulu Bawonga Kasawuli yetawadde solution naye nze ngamba tugende eddoboozi limu tuleko kye tukola kubanga okutaasa bannabyabufuzi ba DP Entebbe oba otaasizza Democratic Party indirectly n'ebisale bya DP mu Ntebbe eby'omu maaso bya bitangaavu teba onyumya ne Kakembo owa DP onyumya ne Wani owa DP onyumya ne Sekyondo owa DP kyangu okumuga katukole tukizaani wookera ku makya ng'eriyo ba NRM oba ba Nuupu ate abalina olutalo ku DP kitegeeza DP aba bagisangudde ku maapu ya Ntebbe so tubere soba tukolerere okulaba nti Democratic Party esigala eri relevant mu kibuga ky'Entebbe. Nze Democratic Party njya gitunuulira si mu kifaananyi kya DP n'erinnya lyayo naye banna DP abazanyi b'ebyobufuzi basigala mu pule eba DP eri mu kintu ne bwe erinnya gwe likyusa nti kati amboleere enkumbi ewummudde naye be basigala bali mu kintu oyo ndiringa naye mangu okusinga bw'olaba feesi empya ey'omukambwe ate asinga Kakembo ey'omukambwe asinga Wani ey'omukambwe asinga Sekyondo ey'omukambwe asinga Kayanja nga tagala kumanya na kya DP tawuliriza ofundako naffe abamanyi nti obufuna obubbe bwaffe DP ffe tuli mu kintu Mukama anaatubeera. Ebyo muwulidde si bigambo byange naye nga nze mbalabula ku basajja bano aba DP buloko abasuubi oyo nno yeyeeyita Honorable Mbwa Tepama ngambye ki yeeyita Honorable Mbwa Tekamwa wa Ntebbe municipality ali ku kadi ya Nuupu gye baamuwa abadde bazimba ekintu munda omwo mwonna n'okutuuka eyo kati abaali banvuma wagwan people ono ye Mbwa Tepama wa Ntebbe municipality ng'akakondi kaabwe konna bwe kali badde bapulaninga ekintu okwayija Endobesu Kyagulanyi Center n'okumujja so bino byowulidde representinga bonna Bakimathaasi Mpuga Basegona Bamuwanga Kivumbi baani kati ng'oyagala okutegeera obuzibu bw'abasajja bano obutemu bwe baali bagenda okukyusa Mathaasi Mpuga Nsamba bateekeko gy'oli Ssenyonyi meeting zaatuula Segona ne Muwanga Kivumbi bategeera nti Joel Ssenyonyi afunye obwaluupu tebaalinda na press conference badduka buddusi bwe baayita omukulu ono Mathaasi Mpuga Nsamba okunnyonnyola ku ssente ziyakkiriza nti ssente yazifuna baayita Segona ne bayita Muwanga Kivumbi n'abalala baagaana okujja mu lukiiko olwo kiki ekibagaana ke kanyoomonyoomo ne missoni yaabwe kati abasajja bano ng'ono Mbwa Tepama ow'Entebbe municipality
Kakembo mbwa tepama fakti mbwa tepama alinzo mmanyi nze bigabya wange mbyogera we sina mukwano kasitoba ngovuna bagamba nze sina mukwano baganga mateeka sina mukwano ze misango bakutwale era bammanyi nga nze ne bokola omusango likyali wange bakutwala nibo oggulo olutalo nga ntuddawo nga sinze nalukugambye balugulewo bakukuba n'owooma bulungi nnyo sikutaasa. Those are my principles. Oba byeze embeera zange ez'obuntu nze bozzi omusa okubira muntu wange bakutwala n'osaavi ng'ojja kudda. Kati ono Kakembo mbwa tepama w'Entebbe municipality ne Kakundi kakaba DP block ebbanga lyonna mulemesezza eggwanga okufuna enkyukakyuka kubanga mugaggawalya mu gavumenti nga mufuna ensimbi. Munyooma abantu mulowooza mwe mulina constitution y'ebyobufuzi mu Uganda temwagala bantu babagambeko mwayiga ebintu ebi mwayiga propaganda blackmail ne bribe ebintu bisatu propaganda blackmail ne bribe akulemye okuba propaganda omukuba blackmail bwalema blackmail mu bribing ze nkola zammwe ssatu ze mukola okulemesa omuntu ne mu frustrating omuntu era kyobola nti nwanye nammwe ensi okubategeera kiki muli. Museveni yandibadde teyatuuka dda na wano yandibadde yavaako dda almost 15 years back. Nkiddamu singa CDP singa CFDC Museveni yandibadde yavaako dda 15 years back. But such gentlemen, no, such mafias and useless people are so-called politicians bebaletedde Museveni okubeerangawo nkubanga abawa ssente. Bwe navanga ne mbawula kati Lumbuye alimba avuma abakulembeze. No, nina obusungu bakulu, nina obusungu. Abasajja bano bafuluma kusereza omwomuso ne balaba ensinga bwe zitambula. Lwaki gye batambulira tebasobola ku implementinga bintu ebyo? Muganda wange gwali wano kwata emitwalo 10 gyokka. Funa basi onyendaga muntu ogendeko Rwanda oyibule mu kibuga Kigali ojja kuva ngo ojja kunoonya jjambiya kutemaatira muntu. Justice Rwanda tewetaga visa. Emitwalo giri 10 egikutwala bagenda n'amadda. Keera ku makyo linye basi saa 12 zijja genda okuwera ssaawa 5 z'emisana ng'oli Kigali. Wetoletole mwawe ssaawa nga 2 ku boda oddemu linye basi okusaza saa 12 zijja kusanga 10 Uganda. Ojja kunoonya munda byabufuzi ali mu Kampala kabeerero kwa bono bakuba obatte. Just Kigali yekka. Yekka. Abasajja bayina amalwaliro agali ku 5-star wadde beera ya hotel. Abasajja bayina amasomero aga secondary aga institution nga gali ku level ya Makerere University. Ewaffe ensimbi bazibba bubbi bazimba Rwanda. Bano beba blockers. Bano bebazibira Museveni buli kimu. Era essaazi ne bali mukumbaba Kyagulanyi Center muno yennyini yadde ku TV ng'amulumba. Nyego nombuuza omulumbira mu kkowe ki? Mugezaako muteekako ebibooziboozi tebikyakola. Public emanye lyeraba. Baganda bange tetuli wantuze mu kusiika binyeebwa. Baganda fali mu diaspora amaze emyaka 50 nkagabangala kuddaka. Kati waliwo guy almost atafu badde Sweden for 40 years. Yatukyekisira ng'anoonya family takyagira bayise Windows. Naye ng'abadde mu diaspora all along. Eno teri bulamu. Bino tubaga tuzimbe eggwanga lyaffe tudde waka. Si lwakuba nti twagala. Wana abasajja bakola project ne bagisetting olwaleero ne bateekawo ekipa ne bagirookinga. Within a period of 6 months, 1 year, projecting ewedde. Neche kyatuka Uganda gye batasobola kukola kintu kyonna ne kitereera. Sigenda basindika Nairobi wayinza okuba wala nnyo. Rwanda kumpi kubanga mu lunaku lumu osobola okugenda n'odda n'olambula Kigali. Ne ssente zizimbye Kigali ne infrastructure zonna ziva Kampala. Ebizimbe byolabye ebisinga obungi mu Kigali ebisinga obungi bya family ya Museveni ba minister bonna bali mu gavumenti ya Museveni. Bitubagamba bano bebazibiikiriza bano badefenda bamagwaya bano bakambwata kama bampuga bamagwaya ba Museveni baseggona Lubega bamuwanga kibema magwaya badefendinga bekuba golo mujja kunoonya kikopo ekuba golo nga muyitaawo. Bino betubagamba
Chobulanzo muzungu bwambuuza kicho kimbya mugati vize bwati nyima siyomba kubanga ba protecting ensi zaabwe. For us we fail to protect our nation because we are dealing with mafias. No sango makazi ambalogolwa mitwalo ku milioni 13. No sango muntu avuge motoka milioni 8. Goba document Anita Amongi yasinga bakulembeze bonna mu nsi no kufuna omusaala nga ne Biden mwali ne teka munda mwali asinga ne Charles ofuna omusaala kingu wabongereza asinga ne gundi nono wabongeza prime minister wabongereza Sunak asinga ne Tado wa Canada ofuna omusaala mweye ensi Uganda. Muganda wange kanfundikire video eno ngakugamba lwoli manya nti amateeka mu nsi gakola ojja kusanyuka era ojja kweyagalira mu nsi yo naye ensi etali mateeka tosobola gaggawaliramu tosobola kusanyukiramu kubanga obubbi obufere ebikolobero tebikkiriza muntu kwekulaakulanya kubanga buli sente zibateeka mu project bagenda zibba togenda kubuuza wanyeziraze omuntu akozeko ekikolobero bw'aba tasobola kufuna amateeka gamukwata mu musiba tosobola kweyagalira mu nsi omuntu akubye batasobola muvunaana tosobola kweyagalira mu nsi omuntu okukolako ekikolero n'atavunaanibwa tosobola kweyagalira mu nsi zino ensi zirimu amateeka zino ensi bakozesosereza omuw'omusolo zino ensi babuuza ebibuuzo bafuna ebiddibwamu zino ensi omuntu bw'akola ekikyamu alizayininga zensi zirimu amateeka temusindika abaana bamufuna visa n'okusomera bino byonna bisobola okukolebwa e Kampala mu lutemye lwa liiso kasita amateeka gabeerawo naye omuntu natta omuntu wonna ajja neyeyagala nti ogenda kunkola ki oli naakujja ku ttaka n'agamba ogenda kukola ki oli naakubbasereza visa n'agamba nti ogenda kunkola ki oli naakujja ku ttaka n'agamba tunakyogenda kunkola indeed nga tunakyogenda mukola speaker nga mubbi nga tunakyogenda mukola deputy speaker mubbi nga tunakyogenda mukola member parliament akiikirira abantu nga mubbi tunakyogenda mukola n'okwata omuntu nga constitution evuga nti olina musiba essaawa nammona nobatana musango mute nga tebasobola muta AOC babulaza ne basisita mbabuulira bwe mulimanya nti ensi ezirimu amateeka abantu bazeeyagaliramu nti omukulembeze ne bwakola statement netasanyusa public bamugamba resign na resigning from there and then taddamu kukola kintu kyonna. That's the nation you are looking for. Tunoonya mazima na bwenkanya nti sente y'omumusolo nga bwefulumibwa olina okukola naye n'osanga omuntu afuna milioni 3 omwezi mu ofisi ya gavumenti ng'ali worth billions of money. N'osanga wa police afuna emitwalo 3 ng'ali worth billions of money. Okitegeera abali mu America munanjulira ojja sanga bannabyabufuzi ebizimbe byonna biri mu America bisinga obungi ndoza 70% by'abantu ba bulijjo si bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi akolera ku musaala. Naye mu Uganda business, restaurant, hotels, amalwaliro, amasomero byonna biri mu bantu ba gavumenti abali mu state house, abali mu magye, abali mu police, abali mu parliament. Naye ng'ogenda babuuza ssente bazijja luddawa. Taxpayers money. Kino tekyo tubagamba. Tetuna bitwagala ntwagala kwesa sigenda kwesimba sina kifo kyenjagala nina emikono ebiri nina engalabi nsobola okwekolerera. Bino bitubagamba tetwagala kulwana nammwe. Twetaaga amateeka bw'oba okoze ekikyamu vaawo kkiriza. Tetugenda kulwana simengera waki nkuwomula. No. Bitwagala tetwagala bintu bingi. Twetaaga nti ensimbi w'omusolo ekoze ekintu as simple as that. Bannayuganda bali mu diaspora baleeta ensimbi ezimba eggwanga sente muzibba bafunira ludda mu tewali. Zino ensi zaasooka ne zikola ekintu kimu bakiyita kusooka kumanya muntu munnansi obuvunaanyizibwa bwe kubanga y'ensibuko y'essoosi y'omusolo gwe bayita munnansi nti naye oba afunye ekizibu gavumenti emurescuinga
yonna gy'abaali mu nsi yonna era ebeesaliddwa naye gavumenti etavaliwinga bannansi ng'ate basasula omusolo ya gavumenti ki mu zino ensi ezikulaakulanye omuntu omu okufa it's a big loss omuntu omu okufa bwati it's a big loss kubanga mpagi ya musolo bajjako omusolo mpagi ya musolo bajjako omusolo naye gwe omuntu mu Uganda okufa n'owamba omuntu n'omutta n'omusalako amabeere n'omusalako bitundu byo n'omusalako bulimaawa ensi kye kati saa zino wetwogera Uganda erinanga ennyama gye bakasukidde embwa buli omu alya ekiri ku Lake Victoria ba indigenous Ugandans baba bajje mu kuvuba Banyarwanda bayingidde bavuba mukere bavuba ebyennyanja bonna abagobye mu business wetwogerera essaawa zino mu Kampala Uganda abatemi b'ennyama abatunda ennyama abatunda ebisolo n'abalunda ebisolo babataddeko kalantiini kitegeeza eyo sekito gisa ate ng'ebadde ewa abantu bangi emirimu gwe muganda ng'ali mu Kampala essaawa zino babataddeko kalantiini teri kuddamu kutunda nyama kutambuza kisolo kyonna naye nga kino kyonna kiriwo plan babisima bagezageza ku controlling kalusu it's not kalusu no bagezaako banyigiriza mpaka wansi abasirika tebafuna musaala abaana tebakyasoma ne bw'ona omuweerera tagenda kufuna mulimu kikyogenda okufuna mu ggwanga lyo right now kati amasomero abazadde babaza okusasula school fees bataddeyo baagala ssente endala mubayina kati bataddeko simebe bakiyita batya nkyerabidde bakiyita batya bayina essomo lye bataddewo mu Minister of Education baliyita skilling kati Minister of Education yayimplementinzeemu kye tuyita skilling naye skilling eyo mbwegenda kusomesa abaana baffe practicals nga bakyali mu ssomero naye ezo ozisasula ziri zanjawulo ku sukulu fees era abazadde abasinga mu Uganda batandise dde okutabuka emitwe nasasudde akakadde kamu n'ekitundu omwana agenze kusoma ate munkubira essimu twetaaga emitwalo 10 gya skilling so such things ebintu tebikwatagana ennyanja bagigobyeko abantu omanyi nti ennyanja ya Victoria ejjuddeko Abanyarwanda okuva gyetandikira ne gyekoma bebavuba mukene bebakola biki gwokimanyi nti ebyennyanja bya Uganda omuddugavu monna Uganda tokyakkirizibwa ku lyato bayindi Bachina n'Abanyarwanda si kyeyo sina bingi bingenda bagamba okujjako okubagamba nti buli muntu agumye munne musabire nnyo Kyagulanyi kintu kyalimu kinene nnyo okulwanyisa omulabe ng'ate abadde muntu ng'akuli kumpi si kyangu ng'omulabisizza si kyangu abasajja abo mbamanyi olaba aloga tebalina kyobakoze naye ate ng'obajja ku mugaati obalabisa abasajja abo bazibu vidiyo ewedde tusinkane ku Sande essaawa zijja kubeera 2 okujja nga lwekikyuseemu ku Sande bwe naba wakukyusa budde njja bategeeza ne B20 njja kusooka ssaawa 3 so wenzija ssaawa 3 mwewuunya ku Sande nyinza okujja ku 2 kitundu oba ku 3 nja kulaba kiki n'abankoze ku Sande tusinkane ku saa 2 ez'akasaawa ku Sande tusinkane njja baba buli obudde obutuufu mukaawa 13 mpeera naye nga mutegedde bulungi nnyo kati Kyagulanyi waali na buli kimu kyalimu mukaawa 13 mpeera mweraba vidiyo ewedde mutambule mirembe